Olwaleero ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa Ssebaaseka omwaka gwa Mukama waffe 2021 bwali bwe buti omwaka oguwedde ne tujja ne tubategeeza nti singa embeera eno emalako omwaka ogujja gumu omulala onoobeera otya. Obaolyawo bangi balowooza nti si bwe kiri, naye kaakano tulinga abalengerera okutuukirira ekyo kyennyini ekyayogerwako. Awo kabaka w'e Misiri bwe yamala okuleka abantu okugenda, Katonda n'atabayisa mu kkubo eriyita mu nsi y'Abafilisitiya, newankubadde nga lye lyali ery'okumpi, kubanga Katonda yagamba nti si kulwa ng'abantu bakyusa ebirowoozo byabwe ne baddayo e Misiri bwe baliraba nga bateekwa okulwana. Yagamba nti si kulwa ng'abantu bakyusa ebirowoozo byabwe, mindset, ne baddayo e Misiri bwe baliraba nga bateekwa okulwana. Kyeyava abeekooloobesa mu kkubo ery'omu ddungu ku mabbali g'ennyanja Emyufu. Kyeyava abeekooloobesa mu kkubo ery'omu ddungu. Waaliwo ekkubo ery'okumpi, naye teyabayisaayo, kubanga yamanya nti bwe balisanga okusoomooza kwonna, ne bamanya nti balina okulwanagana n'Abafilisitiya, baali basobola okukyusa ebirowoozo byabwe ne baddayo. Kino kitegeeza nti ne bw'aba nga Katonda yakuwadde ekirungi, naye ng'obwongo bwo tebukyusiddwa kusobola kusitula ekyo kyakuwadde, osobola okukifiirwa. Tusuubiziddwa ebintu bingi era tusuubizibwa ebintu bingi okusinziira mu byawandiikibwa ebitukuvu. Basseeka babadde wano nga babyogerako. Kyokka singa obwongo bwaffe buba tebukyusiddwa okusobola okukkiriza n'okusitula ebyo ebirungi ebiba bituweereddwa, tetusobola kubifuna. Newankubadde Katonda munene, basseeka babadde wano bagamba nti Allahu Akbar, newankubadde Katonda munene, obuwanguzi bwaffe mu nsi yabutuwa, naye businziira ku kye bayita attitude ne mindset. Ekintu ekyo ky'osabira kaakano, ky'oli mu kusabira kaakano, oteekwa okufuba okulaba nga attitude yo ne mindset yo ejja era ekkiririza mu ekyo ky'osabira, okikkirize osobole okukifuna. Endowooza yo kye tuyita mentality esalawo kinene nnyo ku kutuukirizibwa kw'ebisuubizo bya Katonda mu bulamu bwo. Ekintu kino buli muntu ali eyo asaanye okukiwulira. Obuwanguzi bwo mu nsi busalibwawo, obuwanguzi bwo n'okutuukirizibwa kw'ebisuubizo bya Katonda mu bulamu bwo mu nsi kisinziira ku attitude yo ne mindset yo. Ne bwe kuba kuwona COVID-19, kisinziira nnyo ku attitude yo
ne mindset yo Katonda bw'abanga tannatuusa nti omubiri osobola okugunafuya oba osobola okuguwa amaanyi okusinziira kukukkiriza kwo n'engeri gy'ovvuunulamu ekyo ekiba kikutuuseeko. Kye tusomye kiraga nti abantu bano newankubadde yali abanunudde okubajja mu buddu naye yali tannakyusa nga tebannakyusa birowoozo byabwe. Baali bakyali baddu ba buddu obw'endowooza yaabwe newankubadde yali abajje mu buddu obulabika wabula obuddu obutalabika obw'omu bwongo bwali bukyaliwo. Abaana basomye psychology bakiyita conditioning. Oli bwe yagendanga okuwembwa emmere ng'asooka kukuba kadde n'agiwa ennyama n'akikola ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna bwe yakubanga akadde embwa yatandikanga okuleeta endusu kubanga yamanyanga baali bamaze ogiconditioninga nti akadde buli lwe kavuga baba basuubirayo ekyokulya. Newankubadde nga byonna tusobola okubiyitamu awatali kukyusa ndowooza bingi tetusobola kubiyitamu. Wano nno wenjagalwa makya g'olwaleero okutandikira. Tusaba era mu butuufu tukubirizibwa okusaba okwegayira Katonda akyusa embeera eno. Amakya g'olwaleero ngenda kwawukanamuko katini nammwe. Nze ndi muntu akkiririza mu kusaba kubanga prayer ye permit okukkiriza okutuuka mu nsi eterabika ojanjulire okusoomooza kwo n'ebizibu byo ebyensi erabika bisobole okukolwako. Ye license ekkiriza ensi okusaba ye license ekkiriza ensi eterabika okuyingira mu nsonga z'ensi erabika. Kyokka era mu ntandikwa y'ebintu oli ayogera ekigambo n'agamba nti leka babeere n'obuyinza. Baani abantu? Omuntu yaani? Gwe mwoyo ogulina omubiri, nze naawe. Kubanga bw'ofiirwa omubiri gwo oba tokyasobola nnyo okukola bino byenkola kaakano. Naye abo abalina omubiri n'omwoyo babeere n'obuyinza. Teyagamba nti leka tubeere n'obuyinza naye kennyini yejjamu kyava akwata ekisuubizo ekyo eky'amaanyi n'ekintu kye yasinga okutuwa eky'amaanyi n'atuwa obuyinza okufuga ebintu byonna ebiri wansi w'eggulu. N'atuwa obuyinza okufuga ebintu byonna ebiri wansi w'eggulu. Akabonero akategeeza nti ensi efaanana nga bwefaanana olw'ebikolwa byaffe. Mu kifo ky'okukozesa obuyinza obwo obulungi tubwonoonye, twebba, twetta, tutwala ebyabanaku abatasobola kwogera tubasirisa, ensozi tuzisendawo tuteekako ebizimbe, tuggyawo ebibira ebitonde ebirimu eddagala eryatuweebwa obutonde ne tuteekawo ebyakalitunsi ne pine kubanga twagala kukola ssente. Entobazi tuziteekamu ettaka ezisengejja amazzi agajja ge tujjako ge tunywa, tuziteekamu ettaka ne tuzimbawo ebizimbe. Bannamwandu tubagobye ku ttaka lyabwe ne bafuuka emmomboze. N'ebitono bye tusobola okukola bitulema. Wano wenfunira okusoomooza. Eno program manya ky'olimanya omulimu gwo twogera ku bintu bingi. Wano wenfunira okusoomooza, okusaba kituufu tusabe. Twebaza Katonda tusabe. Naye ddala bw'abanga yatuwa omuggo nga bwe yaguwa Musa nga ffe tulina okugusitula tugukubewo ku mazzi ekkubo lijjewo. Kaakano ekkubo ligenda kujja litya?
mu nnyanja y'ebizibu ebitwolekedde n'okusoomoza kwe tulina nga tetusobodde yadde okusitula ogwo omuggo gwe yatuwa tugukubewo. Tulaba nti tuba tulina kye tukyusizzaamu mu mbala ye ne tuyingizaamu embala eyaffe. Kyova olaba nti tuli mu mugigi gw'ebyamagero. Tuweeyo akabonero, tulageeyo akabonero nga bwe baamugambanga. Tulageeyo akabonero. Tuli mu mulembe ogwera ogwagala okulaba obulabi ebyamagero, naye nga n'ebitono ennyo bye tusobola okukola tetusobola kubikola. Nti omuntu asobola okuba ne ssente mu nnyumba ye ne mu mmotoka ye ne mu akawunti ye na buli kintu kyonna ng'akirina, naye nga waayise okutuuka ewe bonna bafanjala. Awatali kye tuyita change of character, change of behavior, ebintu byonna bituukawo olw'enneeyisa n'obuntu bwaffe. Awatali kukyusibwa kwa buntu, awatali kukyusibwa kwa nneeyisa, awatali kukyusibwa kwa ndowooza, tewaliiwo nkyukakyuka esobola kubaawo. Teriiwo. Awatali kukyusibwa kwa ndowooza yo na buntu bwo na mutima gwo ogw'omubi oba omulungi na nneeyisa ye embi oba ennungi, tewaliiwo kusobola kugenda mu maaso. Era nze nzikiriza nga bwe tusaba Katonda ku mulundi guno, tumusaba akyuse emitima gyaffe egituleetera okubba ebyamalwaliro ate agateekwa okutujjanjaba, ekikutwala mu lusuku lw'omuntu n'obbayo ettooke gy'obeera nti ye talyetaaga. Tusabe okukyusa enneeyisa zaffe. Bwe tutaakola ekyo tukolimiddwa, nze ndowooza anti binaafanga bufi, binaayongeranga kufa okutuusa ffe nnyini lwe tunaakola kye tuyita self destruction, omuntu ne yeemalawo ye kennyini, ebibira byonna n'abitema n'atuuka ekiseera nga n'empewo gya ssambi. Lwaki? Anti ayagala kusimba kalitunsi, naye nga yeerabidde nti omusizi gwe yatemawo, gwe yasalawo n'aggyamu embaawo, gwali gwasimbibwa emyaka 2 emabega, nga n'abaagusimba baagusimba tebakimanyi nti baligulabako. Ekisiikirize ky'oyimiriddemu olwaleero kya muti ogwasimbibwa emyaka 10 oba 5 oba 10 egiyise. Omwana w'ekisiikirize ky'anaabeeramu ne muzzukulu wo gy'emiti by'ebibira by'olekawo by'otaasa, ze ntobazi z'otaliza, by'ebintu ebirungi by'okola. Osanga omwana nga mukadde we teyalina nnyo ye n'abeerawo, naye ng'atambulira ku linnya lya mukadde we. So awatali kukyusibwa kwa ndaba gye tulaba mu bintu na nkola gye tukola mu bintu, ne bwe tunaasaba. Naye okusaba kulungi, okusaba tusabe, naye saba ng'okola ekyo Katonda kye yakutuma okukola, ng'okikola mu bulambulukufu, mu bwerufu, mu kwewaayo, mu bukakkamu ate mu bwagazi, ng'okikolera abalala, si lwakuba nti oyagala okukifunamu, wabula omanyi nti okubaawo kw'obulungi kw'abalala bwe bulungi bwo. Kyetuva twagamba wano nti obuwanguzi bw'omuti gwonna ogw'ekibala kuwaayo bibala byagwo. Bwe guba guwaayo tegutunuulira kikula ky'abo balidde. Toyinza kumanya nkiiko mmeka ezisobola okutuula nga ziteeseza bubi. Toyinza kumanya ndowooza mmeka eziri eyo ezirowooza obubi. Omuntu kyasiga kyakungula, naye batusuubiza nti bw'aba akungula emirundi 7 n'okukirawo. Ebiseera bino bitulaga nti ebintu byonna bye tuyayaanya ne bye tukolerera newankubadde birungi, naye temuli ekintu ekituleetera essanyu mu nsi, kwe kubanga oba oli awo buli omu mu mbeera ye mwali asobola okuba omusanyufu. Tetusobola kwenkanankana, tulinga engalo. Mubaamu empanvu n'ennyimpi, mubaamu entono n'ennene, mubaamu ez'amaanyi n'ennafu, naye buli emu weeri ebeerawo n'ekola ekyo kyeteekwa okukola nga teri agikubye ku mukono. Nsaba ku mulundi guno bwe tuba tusabe n'engalo zaffe n'emikono gyaffe
nga tuzzaawo ebibira bye twajjawo si ebyo bye tugenda okukolamu ensimbi wabula ebyo ebisobola okuggibwako eddagala lyonna lye twetaaga tulirina ku nsi wano Katonda yalituwa naye oba oli awo tetuwadde na mukisa abo abalitegeera balinoonyerezeeko ebintu byonna bye twetaaga nga ffe wano bannayuganda kati nga wano mu katundu kano ke baasalako Katonda teyali tutadde wano naye ng'akimanyi bye twetaaga biri South Africa nedda byonna yabituwa wabula omulembe guvumbula amagezi agwo ne gugakozesa oba ne gulemererwa tolowooza nti eno radio teyaliiwo mu myaka 1000 emabega yaliwo tolowooza nti ennyonyi teyaliiwo emyaka 2000 emabega yaliwo kubanga ebikola byonna ennyonyi biva mu ttaka babisima mu ttaka ne babirongoosa abaaliwo emyaka 2000 emabega tebasobola kufuna kubikkulirwa kwa bino abaliwo emyaka egize giddawo bazze babikkulirwa naye tewali kipya kye bajjayo sigamba nti bino ebikola radio eno babijje mu bwengula nedda byonna ebikola ebintu bino bye tukozesa byaliwo bivumbulwa buvumbuzi naye abantu balina okukyusa endaba yaabwe n'endowooza yaabwe ey'ebintu obulamu bwaffe bukyuka si lwakuba tukyusiza ennyumba tukyusiza emikwano tukyusiza engoye obulamu bwaffe bukyuka kubanga tukyusiza entegeera n'endaba y'ebintu nkiddamu bwe mubanga mwenna munyigirizibwa tonyigiriza ate mulala bwe mubanga nammwe ku katundu akasookerwako tosobola kuyambagana na munno ate kakati toyina gw'ogenda kusongamu lunwe kubanga eno ensi efaanananga bwefaana kubanga yeffe bwe tutyo bwe tulaba ebintu era bwe tulowooza tusabe tutandike okwekkiririzaamu era tukkirize nti bye yatuwa byonna tubirina tutandike okukkiririza mu abo Katonda be yawa ekisa okutukolera ebintu bye balina okukola so bwe tutaakola ekyo ebisigadde byonna tujja kugezaako bugeza ebintu byonna bye twetaaga tubirina naye enkozesa gye tunaabikozesaamu yegenda okusalawo oba tunaabifunamu oba tetubifunemu so nsaba wabeewo okukyusibwa kw'endowooza bw'oba wakanya bino byenjogera genda obuze Dr. Grace Nambatya ajja kukubuulira nti byonna bye tulina byonna bye twetaaga n'okuvunuka embeera ze tulimu weebiri naye tulina okwekkiririzaamu tusabe okukola bye tuteekwa okukola tusabe okuddamu okuzimbagana ng'abaddugavu kubanga twabagamba ekinyonyi bwe kiba kiyimiridde ku ttabi tekyeraliikirirangako ttabi kugwa kubanga amaanyi gaakyo tegabeera mu ttabi gabeera mu biwawaatiro byakyo omuntu talina kweraliikirira mbeera eva bbali omuntu alina kusinga kweraliikirira embeera eva mu ye kubanga enkyukakyuka yonna n'ebintu byonna bye twagala biva mu ffe munda nsaba bw'ogenda okusaba Katonda okumalawo ebizibu bye waleeta osooke kwenenya bwe oyagala akuggirewo ebizibu gwe kennyini bye waleeta mu butamanyi oba mu kumanya osooke kwenenya kubanga ebintu bingi ebizzeewo n'ebitutawaanya ffe ffennyini abantu ffe tubireese kale okugenda kw'omuntu yenna mu maaso kusinziira ku nkyusibwa y'obwongo bwe n'engeri gy'avvuunulamu ebyo by'aba alabye. Olaba otya ensi? Olaba otya obulamu? Olaba otya ebigenda mu maaso? Ekyo nkikulekedde. Njagala okubeebaza okuwuliriza puroguramu eno.
njagala okubebaza okuteekayo obudde